bangi ku bannayuganda batambula beeyogeza olw'embeera y'ebyobulamu etawoomesa ddigobe kyokka bwe gutuuka ku bantu abawangalira mu disitulikiti y'e Katakwi ne Kabera Maido Mwattu ate gujja bagira. Abeeno bagamba nti amalwaliro gaabwe agasinga obungi biringa ebifulukwa so nga n'okugatuukako batambula eŋŋendo mpanvu ate nga n'eddagala bwe baba batuuseeyo tebalina kye basangayo. Embeera eno yawaliriza bamwoyo gwa ggwanga nga bakulembeddwamu Ndeewo Gracious Musimenta okugenda okudduukirira abatuuze bano n'olusiisira olw'ebyobulamu. Badde bayinnyo nga especially abaana badde bali malnourished nga mu Kabera Maido, bamaama bazitowa kitono, so tulati nti okulya si kulungi ate n'obwana bo buzitowa kitono. Naye nga ttiimu endala nga bwe tunaatukola lipooti kubanga tugezaako n'okukola referrals nti twadde ne WHO tukozeko zi referrals ez'enjawulo okulaba nti abaana bagenda bafunanga plampenat. Ekirungi nti World Health Organization focal people okuva mu Teso region tubaddeko nabo bagamba era bajja following up these malnourished cases bagezeeko okuyamba districts ez'enjawulo. Naye nga kawo bwayogedde wano e Kalaki agamba tebalina partners, so tulaba nti basanga obuzibu bunene nnyo okujjanjaba abantu bano. Overwhelming bantu bangi ate nga amalwaliro matono, so kiba kitegeeza nti balina okwengaging ogenda mu communities okubasangangayo ne bakola outreach oba tuzitange osirika. Bino ebintu biri temporo byakaseera buseera naye biyambako nnyo obuta-escalatinga kintu obulwadde mu bantu nti bwembanga lifestyle endyayo bweba ebadde bwetikyusaamu bw'oba omwana abadde owulira omutwe nga gukuluma nsonga ziri bwe ziti. So obudde obusinga nti Ministry of Health n'olwesanga challenges omu nga tebagiwadde ssente zimala nga ministry ate nga ebyobulamu bintu bikulu mu ggwanga, obuzibu bwesanga nti abantu bagenda okujja mu malwaliro gano nga bayi ate nga budget ya ministry ebeera ntono, so kabakole early detection babajjanjabe nga bukyali mu communities ne ministry ebeere relieved nga akasente kejjayo kakola ate netaba overstretched nga bwe bitambula. Ebikumi n'ebikumi by'abantu be beeyiye mu nsiisira z'ebyobulamu ezaakubiddwa mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti ey'e Kabera Maido ne Katakwi nga bagamba nti babadde bafa endwadde. We are so grateful for the activity that has come, nutrition assessment, which is helping us to understand our community, the challenges that we are seeing in the community. Most of our people are really affected, though we would be doing work at the facility. Sometimes due to other challenges, it might not be comprehensive. But with the little that we have done, what this team has brought, it has opened us to understand the deeper things that we have been living out. Stationed here for us to manage that crisis. We also have the issue of hepatitis B. Okay, that is coming up. But we have had data that shows that okay, most of the death, every other time you're going for funerals, they're telling you the cause of death is what? Is hepatitis B. We are struggling with it as a district to understand what exactly is the cause of this. And why is it that so many people are dying, succumbing to it? Embeze mu kitundu okuli bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu mu kwogera ku mbeera y'ebyobulamu bagambye nti abantu be bakulembera mu butuufu bawangaalira mu mbeera mbi nnyo era nga basabye gavumenti ebadduukirire. We failed to shortlist any of the applicants for the post of DHO, and currently the caretaker of the office is the assistant DHO in charge of maternal and child health. We feel for proper planning, intervention, and support to the population. We need staffing at strategic level sorted out. We have communicated to the line ministry and hopefully they will support us with that position. Other cadres within the system at the lower level, we are doing our best to fill most of the vacancies.
We have so far filled a new vacancy of the assistant DHO in charge of environmental health. So at that level, we are now complete. And then the nursing cadres, we have filled in a number of positions, psychiatric nurse, and the rest, including even the cold chain and the lab technicians, those ones we have filled. Turning to the aspect of supplies, the health facilities, Health Center 3 cannot provide services expected at the level of the hospital. That means our population have to move long distance to access health services in the district of Okubamalawo, where there is a district hospital, or to move to a non-for-profit hospital belonging to the Catholic Church at Luala. It is about 10 kilometers from the headquarters. So that is the fate of the health services, where facilities and the equipments are not available to support the human resource in the hospital.